the opposition agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu babamufuna bayogera kino bakawa muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira gumire mukigera temunteka mu bintu byammwe. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, you're making it very clear to yourself. The Monte Campo, the Carlton Scopia, it's a Jibuzo Yaga Jibuzo for Andrew Mwenda. Since Chawanga to meet it. Yaga, movement in a thing, make a company to Giza. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or from Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti kusonge ababaka ba parliament nabagamba buli omwaka nakwese judgment ye ng'omuntu akwese judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okoti baleeta kugezaako kinte kakonze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There is no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Mwaogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga kibocheza. Museveni's son-in-law is struggling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year, as it is called. To show you that here it is family rule. Kanjide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni yawasa muwala we Odwek Lwabogo mulabe ku machaga leero nga yeegaana etteeka amasi gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti teeka bagala gisazaamu ng'omwaka guno tegunnagwako kubanga kibokyezza bakwagane na bisiyaga byabwe bye baalitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. About warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Chetwinawo. Abo bonna abanayigata mu kulya sente z'omusolo mu bubbi tujja balansa chetwinawo ekyo. Kyekyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abatulonda.
era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Honorable Mwanga Kivumbi yakyogeddeko bulungi. Tetugenda bugenzi kikola, twatandise dda nga tubasaba mwenna pasogol mugule amaaso manye nti zino sente zange. Ekyokubiri, ba artist muyinza okuba temubalinaako control kusibwasibwe, temulina muntu gwemwalonda afuuke star. Naye ababaka mwe mwabalonda musobola okubasanga ku Mwenge, mu constituency, mu Sawuna, mu Lodge, yonna gye muba mubasanze ne mubagamba gundi oli ku ssente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi n'obasibo ne bannyabo. Finally, eseeyo ku State House azijja n'okukwata omuliro oba oliawo omu yabaddeyo ne Katonda akola. And finally, about our next parliament, first I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader, it's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So now ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe obwa paliamenti temufaayo, mujja kulaba akaka akeeru nga kayiseembwe kati nga bisibeera eroma awo mulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko eriiso nga gyoti. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. I kumaliza this presser with the National Unity Stroke People Power Anthem. Abudu Soja. Yakusebo tudikinga mu anthem. Teereti mupe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu.